kati enamba y'omwami baali banyumiza ku ssimu yange kati enamba y'oyo omwami eyamutwala enamba nagisigaza mu ssimu yange kati kwe kulaba ng'omwami oyo yankubidde nali nyina gwe njogera nekusa. Omwami eyamutwala yali agenti oba just yali boyfriend? Ekyo yatulaze kwe yajja omwana ng'afudde. Kati awo bwe binsoberera kati ate poliisi yaganye otulaga akatambi naye oli atulaga nti mu ddakiika 3 akatambi kaali kamaze okusaasaanya ku miti ne poliisi ne bagenda mu lumu mwe yali abeera. Kwe kusanga abantu bonna addasulamu nabo bawala banne nga baasenguse wabula ng'ebintu bya Mona bye birimu n'essimu ne paasipooti ye. Ab'emikwano abalungi abatulaba wano wennyini ku HK Media, nange Hadija Kigozi mbeerawo nnyo okutusaako ebyo by'oyagala olaba ate ng'olunaku olwaleero nkwataganyeko n'omukyala omu ku famire y'omwana eyazaawidde Dubai oba eyafiiridde Dubai amanyiddwa nga Minakiza ate nga twagala tutegeere exactly kiki ekyamutuuseeko, obulamu bw'omugenzi bubadde butya oba oli awo batuuse ku kyessaawa eno. Naye nga sinaba kubeera nga nkutwala mu komusho kujjukiza nti Speed Express Tours and Travels Company yokka eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga yekutuusaako eno show poza ate ne baganda baffe aba Rest Coffee Academy nsanyusa okulaba munyabo. Nange okusanga toli fine bitambula bitya? ekitundu kyo siri bulungi. Omukyala tali bulungi sirimanye oba tunamufuna naye nga tugenda kugezaako nnyo. Mwena abali e Dubai awo tubatumiddeko nti mwebale okukola, mwena abali mu Abu Dhabi abali awo e Russell Kima, abantu abakolera awo Umukwim, abantu abali e Jumeirah, abali mu Abu Dhabi tubabuuzaako nnyo nti mwebale nnyo okubeera nga mutuwagira. Abaana bali mu Oman, abali e Qatar, abali mu Austria, bali mu South Africa, abali e America nti wetuli nnyo okuba nga tubaweereza bulambalamba. Mwebale nnyo okubeera nga ate mulaba show zaffe mu buli mbeera yonna gye muba muzirabiddemu. Tusiimira ddala poza ate nga waliwo omwami Ssaalongo Lukwata akugamba nti genda yakujjanjabe gwe wenna alina amalogo, gwe wenna alina ebizibu, akugamba nti omala kulabako ate n'osooka osasula. Luvannyuma nga bwe tuddira omukyala ajjidde mu mbeera etali nnungi naye nga tugenda kugezaako okulaba nti tumufuna. Amanya n'eddoboozi? Amanya bampita Mpiirirwa Ronias. Nze sisita w'omuwala yafiira e Dubai. Omuwala ono amanya gamatuufu ye Minakiza? Kalungi. So kati briefly twagala kumanya biki ebibadde bikwatagana ku muwala ono kuba ffe amawulire ge tuyina tetwagala kugakubawo nga bwe gali oba nga bwe tugawulira mu butuufu kizwazaamuko. On top of that tetwagala kutemerera mugenzi ate nga gwe owa famire ye oli wano. Biki ddala ebituufu ebikwatagana ku mwana omuwala ono? Mona yali muwala muto ng'amaze senior 6 n'atandika okukola. Kwe yamayira n'ansiibula n'agamba kangendeko e Dubai, nafunye mukwano gwange antwala okukola. Nali mbeera naye. Mona n'amala n'agenda. Ne tujja nga tunyumya. Naye kati nali mpiseewo ku weeks nga 2 nga sinyumya na Mona. Kati enamba y'omwami baali banyumiza ku ssimu yange. Kati enamba y'oyo omwami eyamutwala enamba nagisigaza mu ssimu yange. Kati kwe kulaba ng'omwami oyo yankubidde. Nali nyina gwe njogera nekusa. Omwami eyamutwala yali agenti oba just yali boyfriend? Omwami kati yakaneeyanjulira nti yali boyfriend we ng'amaze okufa. Naye biri ebiseera eby'edda yangamba nga mukwano gwange antwala bweru. Kuba Mona teyalina ssente nti ngambe nti yeetwala. Muna yali Mugandawe ng'abeera naawe ddala awaka nga gw'olina responsibility gy'ali? Yasooka kubeerako yekka n'amala n'asenguka n'ajja n'abeera nange ewaka. Bwe yaviira okugenda. So kati abadde amazeeyo bbanga ki bukyanga agenda? Mona yagenda mu Desemba mu wiiki ya Christmas yennyini. Adde amazeeyo emyezi 4.
abamu babisala nti abadde abeera mu Aleni, abalala bagamba abadde abeera mu Abu Dhabi. Kitundu ki exactly wa abadde abeera? Nze yangamba abeera Dubai. So kati gwe nga muganda wobadde ng'owuliziganya naye ona daily? Nga si buli lunaku, nga tuyisaawo ebbanga ne tunyumya ne tuyisaawo ebbanga ne tunyumya, nga si buli lunaku buli lunaku. Amawulire gaakusanzeewo ag'omugenzi? Amawulire twali waka ku Yidi nga twebase, kuba tetuzukka mangu, twali tukyaliwo ewaka nga twebase, essimu kwe kuvuga. Nali nnyina gwe nnyumya naye ku ssimu, omwami n'ankubira. Kati omwami naye nasevingamu Gaayi kuba simumanyi. Kati nendaba enamba ya Gaayi oyo ng'enkubira, ng'era kuliko ekigambo Gaayi, enamba nengisalako. Kati nensigala nga nnyumya, n'addamu n'ankubira, ne ŋŋamba yi kankwate ono omwami. Era okumukwata we yatuuka ng'ambikira. Ne wayitawo akadde katono nnyo n'ansindikira akafaananyi ku WhatsApp. Akamona ng'abuuka ku Kizimbe. Naye nga ddala akafaananyi ako kaali ke katuufu, yoyo ddala watunula nga kye kifaananyi kya muganda wo? Nze nga nze kwako akadde sasobola kutunula nti oba kake oba si kake. Nze nalaba bulabi muntu abuuka. Kati e Dubai tulinayo bulaza waffe, kwe kumukubira. Mala omukubira nga n'akavidiyo bakansindikidde ku WhatsApp. Kwe kuddamu nange ne nkamusindikira. N'angamba n'okikakasa nti ono Monica. N'angamba Monica mutini ate ono omukazi munene ate muddugavu. Ate Monica yali mutini nga mweru. Kati awo tugenda okuketegereza ng'ebyaddala akafaananyi si ka Monica. Kati kwe kungamba nti natuuse dda ku mulimu, kamaliriza okukola akawungeezi ngendeyo ku poliisi. Kati bwe yamaliriza okukola n'agenda ku poliisi. Kati amala otuuka ku poliisi, poliisi ng'emubuyira amazima nti ebintu bya Mona yali erina ng'emutwala ku Kizimbe okumulaga Mona we yagudde we baamugye. Kati bagenda omutwala ku Kizimbe ng'akavidiyo ke tuyina ne kali nga Mona abuuka ne kano ak'Ekizimbe nga byanjawulo. Kati ye ne poliisi ne bagenda mu lumu Mona mwe yali abeera. Kwe kusanga abantu bonna addasulamu nabo bawala banne nga baasenguse, wabula ng'ebintu bya Mona bye birimu n'essimu ne paasipooti ye. Bannange mukwano nga mwafunye enkyukwe. Lwakuba nti kale oluusi tugamba oba Mona gy'ali mulamu, kuba ne lwe twagenze ku poliisi okufuna death certificate era tebatute mu ddwaliro kulaba ku Mona. Batugambye nti okulaba ku mulambwe gwa Mona nga tumaze okukola byonna bye tukola nga tumutwala. Era sigenda kulimba nti omulambwe twamaze dda okugulabako, tekuli yagulabyeko. So kati omuwala ono bwe yatuuka e Dubai, yakwatagana ne muganda woono gw'ogambye aliyo, era muganda we abadde akimanyi nti sisita wammwe gy'ali? Abadde akimanyi nti gy'ali naye nga tannamusinkana nga bumanye ebyebweru. Abadde akimanyi nga gy'ali ng'era abanyumiza ku ssimu naye nga tannamulaba maaso ku maaso. So kati ono omuwala abadde ng'abeera n'oyo boyfriend okuva lwe yagenda? Boyfriend ate omwami waawano e Uganda yankubidde, si wabweru. Eyamutwala waawano Uganda, olwamala okumutwala n'amuleka n'agenda ye n'asigala? Kye simanyi nti baagenda bonna, oli yagenda yekka. Kuba nze kyenzijjukira nti baagenda, twamufunira booda n'amugamba amusange. Yatugamba ku Lido Beach, ndowooza si ntebe ku kisaawo wennyini. Mona mu kupapa n'abaako bye yeerabira ewaka. Ne bankubira ne mbiwa owa booda ng'era oyo mwami yankubira. Kati sobola kukakasa nti baagenda bonna oba yamutuusa wali n'amusindika busindisi. So kati kyeŋŋamba Mona bwe yatuuka e Dubai, yakukubirako essimu n'agamba nti ntuuse bulungi, ndi mu mikono bwe giti ne bwe giti, oba just wamuleka bulesi n'ogamba nti bw'anaayitamu tunaawuliziganya? Yankubirako kuba kati we yagendera Mona yali alina essimu nga si smartphone kano ak'amapeesa. Kati ng'oyo omulenzi mu kugenda ku kisaawe wonna omulenzi eyampa ebifaananyi bya Mona. Ono omulenzi gwe simanyi nkyabirinako, nja kukebera mu ssimu abikyalimu kubeera emyezi eno oluusi essimu oba oyiyeru. Kati omulenzi amala okunkubira kati wano nga Mona afudde,
lwampa n'ennamba y'omwami abeera e Dubai. N'angamba nti oyo abadde boosi wa Mona. Ekitegeeza bwe yatuuka e Dubai yafuna omulimu. Bwe ndowooza ye Mona yangamba akola mu supermarket. Kati ng'oluusi oyinza omusindikira message n'atakuddamu n'agamba mba bize. Naziddamu luvannyuma nnyo bwebityo. Kati wano we yafiiridde omwami we yampeeredde namba y'omwami ali e Dubai. Omwami nga Munnayuganda. Omwami nga Munnayuganda kuba tunyumya mu Luganda. Ne sijja kulimba nti mumanyi oba manya ge nga manyi. Munnayuganda ate nga boosa atya wa Mona. Anti kati awo nze simanyi kuba sigendangako bweru. Era ebyobweru sibimanyi. Mwakonkuludinze mutya ne boosi wa Mona? Wayogedde naye n'akunnyonnyola? Twayogedde ffenna ne mugamba g'amazima ffe nga famire twakoze ddaloosi. Tetubadde tukusaba tukomezeewo omwana w'omukadde amutwala muziike. Tumutwale tumuziike ku bijja kuba mama wange tali bulungi. Kyemanyi bwe tukomyawo omwana wo n'amuziika ajja kutereera. Omuwa omuntu wo bw'afa n'otamukubako liiso oba n'otamuziika muli osigala nga toteredde. Naye kye namaze okulaba kaaba omwami owaawano kaaba ali e Dubai bonna banzanya buzannya. Bwe mbagamba ngenda kugenda mu b'amawulire, bwe mbagamba ngenda kugenda ku poliisi ekibuli mbaloopeyo. Ne bangamba ffe tuyamba abantu buli lunaku ennyonyi zitwala abantu tubayamba. Era olunaku lwajjo nayombyemu n'oyo mwami w'e Dubai. Ne mugamba oyamba abantu olina kampani etwala abantu ebweru gavumenti ekimanyi. N'angamba gweze ennyonyi z'olaba buli lunaku zireeta abantu nga bajjudde nga tebeetaaga buyambi. So kati nga kyategeeza nti yayamba buyambi Mona wabula teyali mukama we. Bw'atyo bw'ali bw'akitegeeza. Leero ngamba nja kukuwayo ku ssente mugira musonda nja kwongerezaako. Naye nga sofa yabadde akuwaddeyoko ku ssente. Mpaayo ku ssente ng'ojje ku mwami ali wano e Uganda. Bwe nagamba njagala kgenda ewaka nze mwennyini n'ebikire maama kuba nali saagala kuba ssimu. Mami waffe mukyala mukadde talina na ssimu. Kati nga saagala kubira muntu bamutuuseeko amawulire amabi. Kati omwami ne mugamba njagala kgenda ewaka nsobole okutuula ne maama amubikire. Kuba tubikwese naye ebintu bitambula ku ssimu ne ku ma TV. Lwakuba kyatuyamba nga mami waffe mukyala mukadde talina TV ntagenda kulaba TV. Talina ssimu ntagenda kubiraba ku ssimu. Omwami oyo nampa emitwalo 10. Ngende mu kyalo. Ekyalo kyammwe kirudda wa? Ekyalo kyaffe kiri Eisinjiro. Eisinjiro tuuka Mbarara n'olinyawoko ku takisi endala n'ogenda Eisinjiro. Bannange nga bitalo mu butuufu omwana abadde mutono bw'ongamba nti abadde yakamala form 6 ate n'agenda e Dubai ate gy'afiiridde. Ddala ekituufu ku nfa y'omwana ono okuva ku Kizimbe n'agwa wansi yakikoze akigenderedde baamusindise. Message ki gye mulina okuva e Dubai? Nze message gye ndabanga nze bano abaami abatwala omwana balabika balina kye bagenda omumukozesa. Kuba Mona yali takola twagenza okgenda ku poliisi nga batugamba tulina okusasula ssente za overstay. Kyenkakasa nti kati awo aba yali takola. Kati ate Mona bwe yali e Dubai nga Mona agamba leero ngendako ku biici ngendako wano nga kubira ebifaananyi. Kati kye neebuuza nga nze omuwala eyagenda e Dubai okukola n'atafuna mulimu wa supermarket nga ate poliisi emugamba tujja kusasuleza overstay. Yagenda talina ssimu n'atuukayo munaku nga 2 n'afuna essimu ne tutandika okunyumya naye n'akulaga nga ali mu mahoteri ag'ebbeeyi ali ku biici. Nze ku ndaba eyange bano abaami batwala omwana ndowooza ne bamuwaako ssente n'asooka yeeyagala. Oluvannyuma ne babaako kye bamukola. Bamukozesa emizannyo gy'ataasobole. Bateekwa okuba nga balina nze nga nze bwe ndaba twagenze ku poliisi. Poliisi negaana otulaga akatambi kuba kyemmanyi buli ebizimbe eby'amaanyi bibaako kamera. Poliisi yatugaanye otulaga akatambi ka Mona. Kati ate weewuunye omwami bwe yankubira nti Mona abuuse nansindikira akata teyasooka kunsindikira akatambi yasooka kunkubira ne wayitako edda barecordinga batya video ng'omwana ava waggulu n'agwa wansi. Kati ekyasinza okunnuma akatambi ke tuyina poliisi Kizimbe kye yatulaze kwe yajja omwana ng'afudde. Kati awo bwe binsoberera
kati ate poliisi yaganye otulaga akatambi naye oli atulaga nti mu ddakiika 3 akatambi kali kamaze osaasanya ku mutimbagano. Kati nze kyenjagala okumanya bano bakikola batya era bakajjawa ng'ate n'ebizimbe bya njawulo kuba byonna ebizimbe mu simu yange mbiyinamu. Kwe yafiira poliisi we yamujja ne bali ababitambuza ku ssimu nti ate omwana ye yabuuka wano. Bannanga balungi abatulaba tukedde mu bitalo, amawulire tubadde tugawulira buwulizi tugasambajja busambajja, naye olunaku olwaleero gaviiridde ddala mu kamwa ka mwannyini kannannyini oba aka famire y'omuwala eyazaaye oba eyafiiridde Dubai. May her soul rest in eternal peace. So kati muzzaako ki mwenga abafamire okulaba nti munaatuuka wano? Kati kyetuli mu kugezaako ffe nga abafamire. Abadde mu overstay ya bbanga ki? Bbanga no ddene baatugambye bagenza okubala nga beetaaga bukadde 7.5 kuba buli lunaku eri osasula nusu 100 ndooza gye 10,000 egya wano buli lunaku. Kati twabaza obukadde 7.5. Mwagezazaako okugendako mu companies ezidecreasinga overstay kubanga e Dubai waliyo companies whereby ojja approachinga ne basalako balina engeri ofuna balooya ne basalako ku overstay bw'eba ebadde nga yakasanvu netuuka nga mu 2,200 oba netuuka nga mu bukadde 2,300 bwe watyo. Mwakigezazaako? Tukyagezaako. Sobola obbalagirirayo kampani emu edecreasinga overstay? Gezaako kuba kati olunaku lwajjo lwe twatute death certificate foreign affairs badde bagisindika eri ku embassy tutandika okutambuza empapula ezikomyawo omuntu. Kati wawe mukaluubiriddwa? Awantu we tufunyeemu obuzibu ffe nga famire ke kasente akakomyawo omuntu kuba bano abaami balinga abanzanya obuzanya. Bwe mbagamba nti ngenda kukolako kino nga banga tugenda kusindikira ye muganda wammwe ali ludda wa lwaki takwataganye ne bano abaami? Muganda wange ono ow'e Dubai. Kati muganda wange ow'e Dubai oli amala okumpa enamba y'omwami bosi ow'e Dubai njiwa muganda wange. Muganda wange olwatuuka ne poliisi ku Kizimbe ng'abadde ajja ayogera n'omwami ku ssimu, omwami teyamulaba teyamusinkana na kusaawa yakakati. Kati nze bwangamba nti gamba brazawo ajjaano ne ssente bwamukubira amasimu tagakwata. Nsoma ne message zikulaga mu simu kuba we nakedde nensangawo message ngenda bafunirayo obukadde 3 ono omwami waawo nanga ngenda bafunirayo akakadde naye kuva jjo bansuubiza ssente sinaziraba. Kyemanyi bazanya nze eno bamala okunzanya ate ne badda ne kooli ne bamuzanyako. Kyokka nga poliisi yatugamba nti omwana egenda mutukuumira death certificate bagifulumya nga 9 ne batuwaayo ennaku endala 5. Kati ekitegeeza gye gukoma okusigalayo overstay yo esigala yeeyongerayo? Sina overstay kati batugambye tugenda tandika kusasulira mu mochari okubanga 15 nga buli lunaku tugisasulira nusu 5. Nga buli kanaku mugisasulira nusu 5 emitwalo 5 aga Uganda. Balamu abamanyi ku ssente zeeri ne wano ne bangamba egyo no gye bamitwalo 5 naye ng'ate olaba n'ezimukomyawo tetulina we twatuuse. Nange omufu tasalirwa musango naye gwe we naali eyo mukwano ng'olaba ensonga zino tuzimazeko ndooza kati wiiki namba nga tuzoogerako. Amawulire tetumanyi ono atubuulira kino oli atubuulira kiri, betukubira amasimu batugamba bino batugamba biri, naye olunaku olwaleero tusazeewo tujje ate tubeere nga tuwulira okuviira ddala mu kamwa k'omuntu avunaanyizibwa ku mugenzi. Mpozi ate gwe we naatulaba essaawa eno nkusaba mukwano nti omufu tasalirwa musango, tukusaba obuyambi obeere ng'oyamba omukyala ate abeere nga yebbulula. Okay, so kati singa obeera ofunyeyo abantu abaagala okuyamba bakuyambe batya? Kyenjagala osooka otangaza ku ggwanga ebyayitingana ku masimu nti Mona yasindika ssente mu famire ye ne bazirya. Simanyi yali alina boyfriend namuzimbira amaka namugulira emmotoka namuwa booda. Kati n'omuntu yandiyambye aweeyo olukumiro ng'agamba nga nze nyamba oyo
azimbidde omwami ennyumba, lwaki omwami tamugyayo? Walayi njogera nga ntya Katonda, emyezi 4 mwana abadde tanansindikira adde n'ekikumi. Tekiri mwana adde talina na musajja, ku bantu babiyitingana nti yalese abaana, mwana talina na mwana. Kyemanyi nga mwakebedde mu simu ye abaana balinamu era bange be mujja okulaba. Kati nga wenjagayira okusaba obuyambi, ebyo biyitingana ku masimu byonna bya bulimba, talina mwana kyadde yakoze. Nensaba buli muntu ssekinoomu asobola okuyamba, ow'olukumi, ow'ebbiri, ow'ettaano. Ne gavumenti yaffe ennungi bweba osobola otuyamba netuleetera omwana, kuba oyo omwana wa gavumenti esobola emutukomezeewo. Obuyambi bwe tubwetaagira ddala. Mama Fiina wavaayo okulwanirira eddembe ly'abakyala ne bakyala banno. Nkwegayiridde maama, tuyambe tusobole okukomyawo omwana wo omukadde. Oyo mwana abadde namugalanda ewaka nga ye mwana asembayo obuto. Amagezi gampeddemu gwena muzira kisanga oli eyo. Omukyala ono bambi asaba buyambi ku nsonga eyo. So kati abagenda okuyamba bakuyambe batya? Abagenda okunyamba nsobola obbawa ku namba yange ey'essimu. Enamba yange ey'essimu eya Airtel 0752 83 0802 era eri mu mannya gange Empiirirwa Ronias. Kati eya MTN 0786 49 46 8. Ne bw'aba akutuukiridde kyemanyi tosobola kumbulwa. Eri mu mannya ki ogambye? Eri mu mannya gange Empiirirwa Ronias. Bannange tujja kwesiima nnyo bakwano nga murespondinze naddala nga mudduukiridde omukyalo ono ne babeerako n'engeri gye bayambibwamu. Abantu abali e Dubai abandaba abalina amakampani aba lawyers, opportunity yino ey'okubeera nti nosobola okukola naye nga tebooyamba. Beera nga reaching out ku mukyalo ono, mujje mu inbox ye mumunnyonnyole engeri gy'asobola okubeera nga decreasingamu overstay fines ne zibeera nga zimuvaako, ate n'abeera nga afuna engeri gye yeeyambamu. Poza ate nga sinnaba kubeera nga mbasiibula okuva wano mbajjukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels, kampani yokka eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Bano bakolera visa esinga okubeera discounted ku bbeeyi eya wansi ennyo. Bakolera hotel booking, bayina air ticketing, bayina transportation, so beera ng'obakozesaako ate naawe obeere ng'olaba services zaabwe bwe zitambula. We balinnyawo mu Dubai okuliraana Banias Metro Station, Kizimbe Deira Tower room 202, ate nga we bali nnyo awo mu Abu Dhabi ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters, gye bali nnyo e Rwanda ku MP's Plaza, ate nga nawane e Uganda obasangawo bulambalamba ku Uganda House B-Wing okuliraana Dahabshiil Exchange. Mpozi ne baganda bafe aba Roast Coffee Academy ate nga baneeno bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi. Omuzadde leeta omwana bamusomese obwa barista agende Dubai nga tadaaga afunirewo omulimu nga already ayina experience. Gye bali e Dubai we bali awo mu Abu Dhabi ate nga nawane e Uganda enajja nankumbi obasangawo bulambalamba. Ngenda kusembayo n'omwami omu yekka Saalongo Lukwata kugamba nti akumalira ebizibu ate omala kulabako n'osooka osasula. Genda kunaaza ekyogo ky'emikisa ate naawe ojje ofune emirimu oyayaanibwe ofune omusajja. Bannange neeyanza bakwano, obuyambi bwammwe tujja kuba tubulindiridde bulambalamba. Mbeera HK Media, Hadija Kigozi. See you again.